Bannange mbabuuzaako bassebo ne bannyabo. Nkoze vidiyo eno nga ntwala okusaasira eri famire y'omwami Gaadi Tushabommwe. Bannange twafiiriddwako maama wa Gaadi. Maama amuzaalira ddala abaagoberera emikolo nga tugenze e Kabaale mu kwanjula era ne mutugoberera ku mbaga. Maama twasembye okusanyuka naye ku mbaga ya Gaadi ne Millicent. Maama wa Gaadi ddala ddala amuzaala yafiiridde awo Kiruddu. Bamulese Kiruddu ng'ali bubi bambi. Era bambi we yafiiridde omukyala oyo agenda kuziikibwa olunaku Lwakutaano lwe bagenda okuziika maama wa Gaadi bambi. Ye agenda kuziikibwa ku Lwokutaano. Awo nga bw'otuuka e Mbalala oyisaawo n'okwata eryo eridda e Kaberebere, naye Kaberebere totuukayo bulungi. Waliwo we bayita ku 17 awo 17 miles Isingiro. Isingiro gye bagenda okuziika abava sayidi eyo mumanyiyo. Ku Lwokutaano lwe bagenda bambi omuziika. Yafiiridde awo Kiruddu. May her soul rest in peace. Tusaba Mukama abagumye omwami Gaadi ne famire yo yonna yonna. Tusaba Mukama abagumye bambi. Naffe tunyoleddwa nnyo kubanga twafuuka part of the family. Tusaba Mukama abatugumize. So abandyetaaze okugenda okuziika mbabuulidde Lwakutaano lwe bagenda okuziika. Awo nga ku 17 miles ku ky'Ekaberebere, totuukira ddala Kaberebere, Isingiro gye tugenda okuziika maama. So for any Mabugo, waliwo abandyagadde oziika naye nga temuliiwo naye nga munnaaye musobola otufunirayo amabugo. Ennamba oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Amabugo tugaaniriza era nja bbanga presentinga ye wa mwami Gaadi. Abampadde amabugo werowiisha tweyanzizza. Waliwo omukyalo omulala kandabe. Mwenna bambi abasobodde oyimirira naffe nga wadde temuliiwo naye ne muyimirira naffe mwenna abafuuka part of Dundu family, thank you so much. Naye nga bambi tubasabireko famire eyo Mukama abagumye. Engendo ze tugendamu abanaasobola okugenda okuziika tusaba Mukama mwenna abatambuze bulungi ate abakomyewo bulungi. Gaadi tusaba Mukama akugumye, omwoyo gwa maama agulamuze ekisa. May her soul rest in peace. Era mwenna tubaagala nnyo abatusapootinga. Thank you for the support. We appreciate everything that you do for us. May God bless you, and we don't take anything for granted. We appreciate your effort towards buli omu ate alina kyafuba okukola okulaba nti ateekako omuntu omulala smile, ayimira wamu n'omuntu omulala omugumya mu ngeri yonna. Thank you so much. Mukama abawe omukisa. Mbajjukiza nti ennamba 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Mwenna yandyagadde okuyimirira ne Gaadi mu mbeera eno, reach out to me. Obubaka bwonna bambi ajja bufuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. May God bless you all.